alaikum warahmatullahi wabarakatuh mwasuze mutya kasubire embeera ayibatambulira bulungi side zeyo Fahad Prayujo kubira ngatenga kutusako gasodo kubira ngatenga kwa mugwanga lya Uganda ne bulugwanga olunako olwaliro ku video ntitake ekigalo liking sharing yako abala box ako nawe always tekigana kubira ngatusula endozo kusinzire songa nga bogendo kubira ngate oziwulira era nga mawulire of course agali mukubira ngatenga tambula mugwanga lya Uganda gwanga lya Uganda lichali mu kiyongo bero oluvanyo kubira ngatenga afiridwako abadombako mukyala wekalangala era nga abantu bejawulo bakyengedde kubera nga tebakungubago baba NRM baba NUP babachi kubanga omukyalo ono abadde mukwano gwa buli muntu kakati no abantu bejawulo bakyengedde kubera nga tebebuuza ebibuuzo ddala ekituufu kyeki ekyabirireko omukyalo ono kubera nga afira mu ddwaliro eri Alexandra gyageze kubera nga afuna obujjanjabi bwa akamaina surgery era ngeno yagenzeyo nga yevuga wabula ebyembi kyewunyisiza nnyo abantu kubera nga yavuddeyo ate ng'ebintu bikyuseemuko kakati n'abantu bejawulo nabo bongedde kubera nga tebebuuza ebibuuzo era nga bataddewo pressure y'amaanyi bagala basawo babere nga tebavaayo boogera ekituufu ku kikyaviiriddeko omukyalo ono kubera nga ate afa nga bwekutegeeza omukyalo ono abadde agatta abantu bangi nnyo era nga n'abasawo b'ekinnansi olunaku olwaliro wasudde kubera nga tebeegatta butereevu mu lutabaalo luno era nga baagala kubera nga bafuna obwenkanya baagala kubera nga tebaagala kumanya amazima agaviiriddeko omukyalo ono kubera nga ava mu bulamu bw'ensi olunaku olwaliro omukulu akulembera abasawo b'ekinnansi mu ggwanga lya Uganda Jumba aligawesa avuddeyo naye n'abeera nga abaka ensonga zasobodde okubeera nga ayogera ku nfa y'omukyala ono era nga naye alina ebigambo yasobodde okubeera nga ayogera awo ayagala kubeera nga obwenkanya bulabika era nga alina kyagenda okubeera nga akolawo njagala kubeera nga mukuwa asobole okubeera nga awulira mu butambi bwagenda okubeera nga nkuzanyira biki byasobodde okubeera nga ayogera ku nkya ya leero sako n'abantu ab'enjawulo byo byongedde okubeera nga boogera ku nfa y'omukyala ono naawe awasaawo tekigenda kubeera nga participatinga of course ku byogenda okubeera nga owulira sako n'obutambi obulala bungi nnyo tula butuzikalire subscribing tugateko buli wena bandese video ojja kubeera nga ofuna notification kakati agakagwawo side zeno gegano ngenda kubeera nga batusako updates zonna paka ngombaka atuso okubeera nga azikibwa so katubeera nga tusimbula n'omusawo w'ekinnansi Jumba aligawesa byasodde okubeera nga ayogera enkya ya leero ku mubaka omukyala temuvaawo ziwenga agulumizibwe nga aweebwa ekitiibwa amawanga gonna gamusinze nga mu nnimi zaago weewaawo bweza bwakabaka kinene ne maama nabinene nze Jumba Lubowa aligawesa Ssaabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono bawasenga kulanama omubwati njagala okukubagezaako mwenna bannayuganda y'ensonga entandisiza n'obweza bwakabaka kinene ne maama nabinene bannayuganda kitalo nnyo kitalo ddala eky'omubaka wa paalamenti omwana ow'obuwala Nakimuli twagala okubagiza abantu b'Kalangala bannakalangala mukoddomiwire ate ne mwannyinazaawo jjajja bakkenyanja bana ekitalo nnyo kitalo ddala eky'omubaka oyo Mukama Katonda yawa era yajjako okufa tteeka wabula situmanyi muntu w'abaatuusiriza kuvaawo twebaza Tonda namugereka emirimu gyakozesezza omwana omuwala oyo Nakimuli era tusaasirako jjajja Walusimbi ebakka n'abantu b'effumbe mwenna twagala okusaasira Reverend taata w'omwana omuwala oyo Bishop taata w'omwana omuwala oyo ate omuweereza wa baffe Ssaabasajja Kabaka kubanga oyo mwana wa mwami bassabo ne bannyabo kyenjagala okubategeeza nti abantu b'Ekalangala mwagwiriddwako ekizibu katusaasire ku paalamenti ya Uganda paalamenti ya Uganda ekizibu kinene nnyo ekyatuguddeko omwana omuwala oyo abadde akyali muto ate tukakasa bulungi emyaka 4 Mukama Katonda aba yakatandika okukozesa buli wamu omuntu afiirawo osobola okwekoona ekigere osobola okukola ki naye tugamba nti tukole ngaali ffekka wabula abasigadde kituwa ekyokuyiga nti bw'otuuka ku sitetasi ennene nze wano nga Jumba Lubowa aligawesa natwala mukyala wange mu ggwanga erya Germany okujjanjabibwa abantu ne baga nti lwaki tamujjanjabidde mu Uganda omuntu bw'okyusa sitetasi n'eddwaliro ly'olina okujjanjabirwako nalyo lirina okukyuka kubanga kati olowooza omwana omuwala oyo akosezza abantu bameka kati abantu ne bajjawo okwekwasa nti ddala yasobodde okufiira mu ddwaliro eryo eriteekeddwa obulungi kale nno bassebo ne bannyabo ababaka ba paalamenti n'abantu bannayuganda
osobola okusonda. Nze bwe najja wano nabategeeza nti ow'ekikumi ow'ebibiri tusondere Ssenga Kulannama ne bagala lwaki atunze ebintu lwaki akolaki. Oluusi osanga naye yalibadde nga takyaliwo ate kyalireetedde ne bannayuganda ebibuuzo lwaki afiiridde wano okumpi, lwaki tatwaliddwa mu malwaliro amanene bwe gatyo. Kale nno ndabye abantu bangi nga bagezaako okugamba nti ababaka mujjanjabibwe mu malwaliro amalungi. Kireke okuleka abantu okufuna ebibuuzo nti bw'ogendako emitala w'amayanja Uganda tulina amalwaliro situkigaana naye ab'ebweru batusingako. Ate oba oyina status ng'olina obusobozi obusobola obulamu tibabuzannyirako. Kati olaba tuli mu kwaziirana. Njagala kubagiza bammemba ba paalamenti, abantu ba Nuupu, abantu mwenna, abantu ba Ssaabasajja Kabaka twagala okubasaasirako. Banna ekitalo nnyo omwana omuwala oyo abadde lovely, abadde wa mukwano, abadde muntu omulambisi w'ensonga era omuntu ayagalwa abantu. Kakati olaba nti abadde asigalidde kulayira naye afudde n'okulayira tannakola ki, tannalayira. Twagala okukubiriza nti buli muntu yenna ng'olinamuuko obusobozi obulamu tobuzanyirako. Bujjanjabire mu nzijanjaba entuufu etaalekere bantu bo bibuuzo, etaalekere bantu kwejjusa nti yazze yeevuga n'atuula mu ddwaliro. Kasajjale kaabadde katono naye yagenze. Tiwaliyo ssajjale ntono kasita kikwatagana na kukusala kuteeka kyambe mu lubuto, kukusala lubuto. Olubuto ye sitoowa, teriyo ssajjale ntono. Ate tubasaba ne banyabo teri kalwadde katono kasita kakwata ku mubiri. Obulamu bw'omuntu buli sensitive nnyo nti omulwadde yagenze yeevuga nga mulamu era n'apositinga nga yeekubira katanda ebifaananyi, kitegeeza yabadde mulamu. Kino kiddayo eri paalamenti etukolera amateeka, ekyo kiddayo eri bannayuganda. Singa omuntu oyo yafiiridde mu ssabo mulina okukakasa nti n'essabo nabo basawo era abajjanjaba naye nga bajjanjabira wansi wa Mukama Katonda ng'ensi bwe yateekateeka. Singa omuntu oyo yafiiridde mu ssabo baaliga nti olaba bwe yagenze mu byekinnansi era singa omusawo kati ali luzira naye baddokita bo olw'okuba baasomerera okuwonya n'okutta tiwaliiwo amukutteko. Naye olw'okuba abantu balina obujulizi nti bw'ogenda mu ssabo owona y'ensonga lwaki bakuteekako ekikolimo bwe kityo. Kakati kiki kye mbasaba nti mmemba ba paalamenti nga mukola amateeka, gavumenti yaffe ng'etukolera amateeka ng'eteekawo n'obukulembeze mutuyambe mutukolere ekintu kino. Tino omuntu bw'afiira mu ssabo libeere etteeka, libeere eddwaliro, amasabo gatongozebwe nti ddwaliro lyaffe ery'obuwangwa n'ennono. Kubanga tulabye abantu si oyo omubaka wa paalamenti yekka, abantu bangi abagenze mu ddwaliro nga balamu ne bafiirayo naye baddokita bo tibalina kye baba kubanga bo bali specific ku ekyo. Kati naffe mutukkirize mutukolere etteeka nti omuntu ne bw'afiira mu ssabo era naffe tusigala nga tuli bantu nga bwe mukiraba mu malwaliro gali amazungu era mukisse ku malwaliro gano agaffe ag'ekinnansi kubanga ate ago ge gaffe ag'ennono yaffe. Kyobola atulwanirira okutuggyako etteeka erya Witchcraft Act. Mutukolere etteeka eritufevalinga mu ggwanga lyaffe ne mu nsi yaffe kubanga eddagala lyonna erimirwa, ebiso byonna ebisala abantu, ewuzi ezitunga abantu byonna biva mu muddo ogwaffe ogwa wano ogw'obuwangwa n'ennono. Teri mpeke etava mu muddo, teri mpeke etava mu muti, teri kijjanjaba muntu nga tikivudde mu miti lwakuba ffe tukikozesa nga kiri nakyo. Abasawo b'ekinnansi muyinza okusituka, muyinza okusirika naye nga kino kirowoozo eri abasawo b'ekinnansi nti naffe tulina okudimaaninga gavumenti etukolere etteeka nga ddala tugwa mu tteeka eryo tuve mu tteeka erya Witchcraft Act. Kubanga ssebo soka weekube mutulumwa nnyo tunyolwa naye singa yafiiridde mu ssabo kyekyalibadde kidda. Kate nga teriyo mubaka atagenda mu ssabo, teriyo munnayuganda atagenda mu ssabo, teriyo mukulembeze atagenda mu ssabo kubanga abo bonna tubajjanjaba. Naye singa yafiiriddewo olowooza kyekyalibadde kiddako kati singa oli luzira. Saba Katonda wabajjajja akalowoozaako ng'ababaka ba paalamenti bwe tugenda mu paalamenti eddako kozi ye 11 nga bwe tugenda mu paalamenti eye 11 eddako
njagala okubategeeza bassebo ne bannyabo mulowooze ku ekyo, mulowooze nnyo ku buwangwa n'ennono, mulowooze ku musawo w'ekinnansi. Nsaba Mukama Katonda abawe omukisa era abakulembere. Tonda Namugereka abakuumi. Ekiyinza okukolebwa nga ffe abasawo b'ekinnansi okuba nti etteeka lino naffe omuntu bw'afiira mu ssabo batuleka. Ekisooka kwe kutujja ku tteeka erya 1952 ng'ate Uganda yeefuga 1962. Kitegeeza etteeka eryaffe lirina emyaka 10 emabega nga lyakolebwa muzungu atuwalana atatwagala kubanga yali alina okujja wano asigale ng'atunda eddagala lye. Eryaffe ery'ekinnansi liffe yali alina okuleeta wano ekkanisa eyaffe ey'ekinnansi effe yalina okuleeta amasinzizo agaffe ag'ekinnansi gaffe, yalina okuleeta eddwaliro nga Lubaga Mulagowa atundiremu eddagala eryaffe likoleki liffe. Kati yatukolera etteeka nga lyampalana. Kati ekiyinza okukolebwa kwe kusooka okukyusa kubanga gale gakolwa muzungu, kwe kuddira abaddugavu abamanyi obulungi bw'essabo, abamanyi obulungi bw'ekiggwa, abamanyi obulungi bw'ekinnansi, abali mu paalamenti nga bonna balina emisale era nga bonna balina lubaale, balina n'amasabo gye gava, okuyimirira bakole etteeka eridifendinga buddugavu munaabwe ng'era bwe bakola etteeka eridifendinga omuzungu. Kubanga olaba basobola okugamba nti etteeka ly'ebisiyaga lijje mu paalamenti, olaba basobola okugamba nti etteeka ly'okusiba omusipi lijje mu paalamenti, olw'okuba likuuma bulamu bw'Abannayuganda. Nga nabaana abasawo b'ekinnansi bakuuma bulamu bw'Abannayuganda babakolera etteeka, naye ng'etteeka tebabalinaako mutima mubi, kubanga mubaka wa paalamenti akulembera omukatuliki, omulokole n'omusiraamu. Kati singa banaakozesa influensi y'abasumba, singa banaakozesa influensi y'abaseeka, singa banaakozesa influensi y'abafaaza, kitegeeza nabo bajja tukolera etteeka ebbi. Naye balina kuyimirira nga bali muto, bategere nti amasabo gano gavaamu abantu, bategere nti amasabo gano gajjanjaba abantu, kuba nabo gye bakulidde, gye bayise era bye biggwa nabo babirina. Buli gw'olaba mu paalamenti ebiggwa babirina wa eka. Kakati tulowooza nti etteeka eryo bwe banaalikola lijja kuba lifevalinga omusawo w'ekinnansi mu nkola ey'amateeka. Ate oba nze njagala okubuulira omusawo w'ekinnansi kituufu olw'okuba eddagala lino alikola, omusawo w'ekinnansi ekifo ky'omukolera Witchcraft Act waakiri bamukolera etteeka nga naye asasula omusolo nga dokita omuzungu, bamukolera etteeka nga naye asasula omusolo nga dokita omuzungu, ng'alina kyazza mu gavumenti asobole okuba ng'ayamba gavumenti okusinga okumuteekako ekitundu eky'obutemu. Waakiri batuwe nga buli alina essabo asasula omusolo, ekyo kituyambe gavumenti okubanga ekola ki? Kubanga gavumenti okukolera kyoyagala okukola kyoyagala nga tekufuna ekyo ffe tukikkiriza. Kati kitegeeza tulina okwekwata abasawo kiriziganye okukolagana ne gavumenti direct. Era ate onookolagana otya? Kankubuulire, omulwadde ajja musabo tansasula. Kati ezo ssente zansasula $2,000 bwe nzijjako 2,222 sisobola kusasula musolo gwa $20,000 omwaka. Bwe tunaakola ekyo gavumenti kitegeeza egenda tuteerawo embeera nawe tugira ku Witchcraft Act era mu paalamenti tujja kuwandiika tusabe sipiika nti abasawo Abaganda bannange balina ensonga eno bweki. Anti jjajja kankubuulire, teri musawo wa kinnansi yali agaanye, teri musawo wa kinnansi yali aganye kuwa musolo, taliyo era waliyo ne disitulikiti eziguwa. Kati batuteerewo enkola ekuuma ebiggwa byaffe. Ate omusawo w'ekinnansi ekimugaana okuwa omusolo okimanyi, ekkanisa tewa musolo, omuzikiti guwa musolo. Kati bagamba nti ebyo byaki bya ddiini. Kakati singa ekereziya zitandika okuwa omusolo n'emizikiti, kubanga omusawo w'ekinnansi agamba nti n'essaba nfukamirawo n'enkola ki n'ensaba. Kati gavumenti ekyagiremesa okutuwa omusolo, gavumenti yalema okumanya Muwanga yaani ayogerera ku mutwe gumu, Mukasa yaani ayogerera ku muntu omu, Lubowa yaani ayogerera ku muntu omu, Bamweyana yaani ayogerera ku muntu. Kati byababuzaabuza, tibamanyi nti bakolagana n'ejjumba. Era olaba nti abahabo
abakola obukozi eddagala ne balitunda bo basasula emisolo naye abatuulwako empewo bakati awo bwamwoyo bunabbi alinga pasita kakati ajjanjabisa myoyo kakati ekitundu ekyo balina kubikuutinga ffe abamanyi emyoyo giri bwe gikola twogere ne bannaffe tugambe nti gino emyoyo enkola gye gikolamu guwaayo akasolo mu gavumenti obwamwoyo butambule era ekyo nkikkiriza nti omusawo w'ekinazi bamugyeko omusolo n'ekereziya bagigyeko omusolo kubanga ekereziya waliyo ekirabo waliyo kimu kya 10 mu kanisa ate ne muzikiti waliyo zakali 50 kati ffenna tusasule mutukolere etteeka nga twenkanankana kati awo wennyini nze wenjagalira iffe kwate konsani yaffe tuwandiike ng'abasawo b'ekinnansi tuwandiikire paalamenti oba mu meeting sebo biri twagikola kiddemu tetuyimirira biri twagikola kati tusobola okugiddamu era biri eyo yakolebwa tuli bumu National Union emu tubanje okuleetinga sipika tumunnyonnyola ensonga zaffe zino kakati waliwo tunaayimiriranga ne tusabamu ne tuyimirira abantu tugenda kuteeka ndowooza katusabe mukulu Kibirige Secretary General n'abasawo b'ekinnansi bonna abapulezidenti b'ebibiina bonna bajjajja b'abaana abakulembeze bonna mugule ekirowoozo kino tuddemu tusabe okusisinkana Parliament nga bwe twasisinkana Alitwala Kadaga kati tuddemu tusisinkane basipiika abalala tusobole okuba nga tusobola okuteekawo bbiiru eyo Katonda w'abajjajja abawo omukisa. Njagala kwogera ku nsonga olunaku olwaleero nga nkubiriza bannayuganda bonna okubeera n'obuvunaanyizibwa. Baganda baffe abali mu opposition n'abavubuka abalira abatulaba mulekeraawo bwe mubulwa content mumulwa ebyokugamba abantu mwawagawagawana abaana mu byobufuzi abalala bamalize bafudde abalala bali makomera famire zasasika n'ebirala bakulembeze bamwe kyebakola kusalawo kubaleka mu mabuusu ne bagenda mu America kweyagala. Si mu bubi muganda wange Kyagulanyi si we batwe bakulembera banno tukulaba oli mu kulecturinga ba America ba student ba resident ba America oba lecturinga kuki siriensi zakuladde. We call those misguided missiles. Si mu bubi omanyi temwaganda kubawabulako mulowooza mutegeera nnyo mulowooza mwakikuba si mu bubi nenga tukugamba nti lekiki ezo z'owa Abaamerika newa jangozi wewa n'abaana baffe baganda baffe mu universities newa that is woba ddala ng'oli mukulembeze tokyayina kyotegeeza Baamerika ku Afirika bamanyi n'okukusinga ebiri wano tosomesa democracy mu Amerika abalina democracy n'ebyabwe batusinga bintu bingi tolina byolekitalinga era ffe tuba tukulaba wano tuga n'oleka banno wano nga wawaga bantu buli muntu yenna waga abaana baffe wano ali Bulaaya yadduka bali Nairobi bali Sweden bali South Africa bonna muli ku mitimbagano gye mupikira abantu abaana b'abantu wano bannaye enjala ebaluma abaana tebalina kibakola abaana tebalina ssuubi. Tusaba abakulembeze mweddeko kati ekyazzeewo tunalebo Nakimulyo yafudde kati mugamba mbu ate abafaaza be baamusi ate simanya bani buli omu bulwe ebyokwogera mubaako kye mubuukira naddala abakulembeze be mu tubegayidde mweddeko namwe abakulembeze temulina kukwata information etalina mugaso gye mufeeding abaana baffe ne mubapika obusungu buli lwe mubulwa ebyokwogera n'okubuulira abaana baffe mufunayo kye mwekwasa kitayamba ne mukiteeka mu society ku social media. Government wagamba mukoze social media mu influencing abantu bulungi naye abaana baffe biseera baba feeding information enkyamu ne basigala nga tebafunye kya mugaso kyonna ku social media. Namwe government mugikozesa bulungi social media. No wonder wano navayo ninga nti ba influencer ba meeting a president ne bavuma ne bagana njagala ku 5 billion nedda the 5 billion zinanzagala ko ya nenzira bakwalinze etika nenzitwa sagala butono nali sagala sente ezo kinda gwe nataakinga yenna okiraba mwabavuka nga tumalize tubaga mu mutimbagano mu nkose bulungi mwabo opposition mulekeraawo okuleeta omuntu yafudde ne mubika yafudde mubika muli basezi mbwe yafudde ne muleta omudde kono yamuse muleke kubulwa content wagamba abantu nimutandika okuliyetinga buli kiseera embeera kati omukyala bambi yafudde mwana muto whatever ki yafudde kintu kufa kintu kizibu nnyo family ne muziteeka mu bizibu
mukweralikira okutayamba muletawo empalana kati bwataba bishopu simala bebani bebamuse bamwagaza ki mwanya ababishopu abantu bebalabirira bebayamba bebakola ki mulekera otuwa content omufunga temuyina content musirikire yeyo kagobaka mweche nilama abakulembeza bali mu government mwesembereza abantu abavuma abawemula abantu abasudde amaka g'abantu abasudde business z'abantu abasudde abantu mu depression abayimbi abaana abeeyiya ku nnyimba zaabwe mu mbeera bonna ne beeteekamu akasente omuntu n'abakuba ng'ali ku TV n'abakuba ng'ali ku social media abaana balyewa omuntu yetaddemu obusente bwe kyokka ate mmwe wennyini mulya nabo mudayiminga nabo omuntu mumugambe nti gundi ovuma abantu si kyabyaga toddayo kunsemberera wano ng'ovuma abantu ne batandika okutya ti wevuma abantu eyo njafiirwa emikwano egy'obuvunaanyizibwa ne tulaba abantu bavuma abantu mulo